Kroknaro sabiti ewedde bannakimina ki NRM beetaba mu kamyufu k'ekibiina okulonda abo abanaakikwatira bbendera mu kalulu ka bonna ku ky'omubaka wa paalamenti. Olw'emivuyo egyeyolekera mu kalulu kano abantu bangi abatakkiriziganya na byakuvaamu era ekibiina kyateekawo akakiiko ak'enjawulo okuwuliriza. Mu mbeera eno eyali minisita w'ebyettaka Pacis Namuganza ono yawangulwa ku ky'obubaka bwa Bukono mu disitulikiti y'e Namutumba bawansiganyiza ebisongovu ne Emmanuel Maganda ku kitebe kya NRM eky'ebyokulonda bwe badde basinkanye okuttaanya ebyavudde mu kamyufu k'ekibiina. Sub-county of Chibale has 26 plus voters, but all of them did not vote. And he said that Chibale will not be what? Considered sub-county. He ruled it when everyone was hearing that Chibale now is what? Excluded. Era ab'akakiiko k'ebyokulonda basanze akaseera akazibu nga bano buli omu annyonnyola ebyaliwo nga buli omu alumiriza munne okwenyigira mu mivuyo gino. Waliwo sub-county gye baali bakoleddemu effujjo kye Chibale sub-county bakubye abantu b'ejensi baffe babagoba bonna buli candidate omulala yenna. Tewali diara forms zafulumizibwa kuba bankwata abantu abaali self deployed ne bankuba emiggo ate era ne bantuusaako obuvune. Ye eyakulira okulonda e Namutumba ategeezezza nga bwe yakola ogugwe era n'alangirira abawanguzi. Results was clearly presented for all the 20 sub-county in the tallying room. I did not get any sub-county which was missed. Ebintu ne babijja Namutumba nga processes tezinaba kuggwa ne babireta ne Kampala nga bagamba bijja kuggwera wano. So olwalero tubadde tuzze nga tumanyi bagenda kujjayo boxes batalinga oba bagatte ebintu then batuwe basalewo ani eyawangudde naye tekikoleddwa. So ekyo kibadde si kituufu. Waliwo n'abalabiddwako ng'ebifuba byagala kubabuguma era kabuze kata bagobwe ku kitebe. Nje biggweredde ng'akakiiko kakalambidde okugenda n'ebyo ebyalangirirwa ng'atakkiriza waddembe ogenda mu kakiiko ak'enjawulo akateekebwawo okuwulira okwemulugunya kuno. They should not go addressing press conferences to show how important they are, how tall they are, how beautiful, handsome they are. The petition will talk itself. The petition will judge the person. So we are encouraging every person to go for petitions. Kati Namuganza ye alangiridde nga bw'atagenda kuzinga ngalo era wakudda avuganye ku bwannamunigina. Tebajjaira kuba bululu. So kati ffe tujja kujja babita na era kakati nze maze akabonero kange essaawa abakono balanze essaawa yokka. Now Michael ku Honorable Namuganza ndi mugamba nti akakkane si ye minisita asoose okugwa. Baminisita bangi abagudde so ajje tukole emirimu kwolwo yansinga nze nenzikiriza. So naye akkirize ebyali kugenda e Busoga ng'agamba ati agenda kuva mu NRM kitegeeza nti ye bw'abeera memba wa paalamenti abeera mu NRM. Bw'aba ti memba wa paalamenti ayagala agivaamu. Bw'etuukidde olwaleero ng'akakiiko akateekebwawo okuwulira okwemulugunya kuno kakafuna emisango 25. Ku Lwokutaano ne ku Lwomukaaga ne leero ku makya twakafuna petitions 25 ez'emisango egivudde mu kulonda okwakalulu kwa kamyufu okwa NRM. Tusuubira nti engeri gye yabadde weekend abantu abangi bajja kuleeta emisango gyabwe okutandika ne leero okutuuka ku Lwokusatu. Enoch Barata munnamateeka wa NRM atubuulidde nti emisango egisinga gyekuusa kuba byakulonda kulemererwa buvunaanyizibwa bwabwe. Okusinga ba registrar aba sub-county n'aba district kubanga abantu abangi kyebemugulunya bagamba wansi akalulu kavaayo bulungi results ne zikubibwa bulungi tebaali na buzibu naye bagenda okutuuka waggulu ku district nga balaba ebintu bikyukakyukamu. Wetuviridde ku kitebe kya NRM eky'ebyokulonda nga bannakibiina bakyesomba okuleeta okwemulugunya kwabwe. Jocelyn Nakibule agafeeyo ku Spark TV.